Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu mmwe ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga Mukama ye Katonda, oyo ye yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze, mukuze erinnya lye. And bless his name, for the Lord is good. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. God is good. Mukama mulungi. And all the time. Ate era ekiseera kyonna. Good evening, everyone. Akawungeezi akalungi eri mwenna. Olunaku lwagenze lutya? Olunaku lwagenze bulungi. Twebaza Mukama olw'ekyo. Mu bitundu eby'enjawulo abantu bafa. Ekyo bwe kiri, ekyo kituufu bwe kityo bwe kiri. Naye nze nawe tukyaliwo ku lw'ekisa kya Katonda. Leka twebaze Katonda olw'obulamu bwe yatuwadde. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala ennyo, kiri mu Zabbuli eya 34, olunyiriri olusooka, egamba nti, neebaza Mukama mu biro byonna, ettendo lyo liri mu kamwa kange bulijjo. Emmeeme yange eneenyumirizanga mu Mukama, abawombeefu baliwulira, balisanyuka. Mukuze Mukama wamu nange, tugulumize erinnya lye ffenna. Nate era kanjogere nti Mukama mulungi. Amwogedde mpola, Mukama mulungi. Ate ekiseera kyonna. Omuntu ki ali wano nga si Musevensidde Omwadventi ow'olunaku olw'omusanvu? Naye nga guno gwe mulundi gwe ogusoose okubeera wamu naffe. Embalaba weebali. Emuyinza okuyimirirako, abantu mwenna abayimiriza emikono gyammwe basaba muyimukeko, nate tubaanirize. Awo muyina microphone. Tusanyuse nnyo okubeera wamu nammwe. Era n'emikwano gyaffe abali ebweru nammwe tusanyuse nnyo okubeera wamu nammwe. Mujja kutusonyiwa kubanga ekifo kibadde kitono, naye nga tukyali ffenna newankubadde nga twawukanyeemu. Ekyokuyiga kyaffe eky'akawungeezi ka leero kyogera ku kunyigirizibwa naye nga osirise. Nga bwe kiri ekya bulijjo nti abantu mwenna mukozesa amasimu, mukozese engeri yonna esoboka muleme kubanga temusoma. Mu kiseera kino nga tuli mu nnyumba ya Mukama, mbasaba amaaso gammwe muleme gateeka nnyo ku masimu gammwe nga tukyali mu kiseera kino ekitukuvu. N'ekyokuli kye njagala okwogera kye kino nti munsabire nga mwogera nti ayi Mukama oteeke ebigambo byo mu Apoli omusajja. Ate era n'ekintu ekyokusatu mulowooze era nga muli mu kuwulira. Bwe kiri. Leka tusabe. Kitaffe ali mu ggulu, tukwebaziza nnyo olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaziza nnyo olw'eddembe ery'okusinza. Tukwebaziza kubanga tukyali balamu, ne tubeera nga tetwafunye bubenje wadde okufiirwa oba ekintu ekirala kyonna ekibi. Tweteeka mu mikono gyo ayi Mukama, nti bwe ntyo nkozesebwe naawe, newankubadde nga nakola ebibi, onsonyiwa ebyonoono byange ayi Mukama. Ate ye ensonga lwaki Kristo yafa. Onnongoose era onkozese ayi Mukama, kubanga ndi maaso go, kubanga tewali kintu kirala kye nsobola kukola. Oteeke ebigambo byo mu kamwa kange ayi Mukama, oteeke ebirowoozo byo mu mutwe gwange, ate onnyambe nsobole okwogera. Owa omukisa abo bonna abazze wano, ate owa omukisa abagenyi baffe ayi Mukama. Obongereko emikisa gyo, ogiba oteekeko ayi Mukama. Ayi Mukama, tusabira eggwanga lino erya Filippine, ate tusabira abakulembeze ate mu ngeri y'enjawulo ne pulezidenti, nti bw'otyo oyongere okubawa amagezi, oyongere okubawa amagezi agava eyo gy'oli, bwe batyo balyoke bakulembere eggwanga mu kkubo ery'amazima. Ow'omukisa buli ggwanga lyonna, abantu bonna be tuli awamu gye baava. Ate oluvannyuma lw'obubaka buno, leka buli musajja, omukyala, omulenzi oba omuwala, tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Leka abantu ba Katonda bagambe nti amiina, amiina. Lubereberye essula esooka, tugenda kutandika n'olunyiriri olusooka. Bwe kiri, Mukama akuwa omukisa. Mwogere awamu nange. Ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Naye nga ngenda kubuuza ku luuyi lw'eno, abeeno be bagenda okunziramu. Mumpe ekyokulabirako ku ebyo Katonda bye yatonda wano ku nsi. Abantu, bwe kiri ekirala.
on the earth. ku nsi kuno ku nsi ebisolo ate ekintu ekirala emiti n'ekirala amazzi n'ekirala. Omulala agambye ebisolo, omulala yagambye nti omuka omulungi, ate ekirala nti omuddo n'ekirala. Oŋŋambye emunyenye nedda twogera wano ku nsi. Ebinyonyi era n'ebyennyanja ate ekirala ebimuli bwe kityo. Kaakati Adamu yatondebwa lunaku lwa kumeka? Lunaku lwa 6. Ekitegeeza lwe lunaku olusembayo mu kutonda. Kaakati Adamu bwe yabikula amaaso ge, ki kye yasooka okulaba? Mujjukire ebintu byonna bye muŋŋambyeko. Kaakati Adamu ki kye yasooka okulaba? Agambye nti yasooka kulaba kitangaala. Ate ekintu ekirala kye yasooka okulaba ki? Adamu yalaba emiti egibala ebibala. Kaakati emiti gino egibala ebibala gigaba ki? Nti gigaba emmere. Bw'atyo yalaba amazzi amayonjo agatali makyafu. Bw'atyo yalaba ebisolo. Mu kiseera ekyo ebisolo byali mikwano gye. Era bw'atyo yalaba omuddo. Yalaba ebyennyanja n'amazzi. Yalaba ebinyonyi mu bbanga. Bwe yamaliriza ate nassa omukka omulungi. Kakati ebyo bitutegeeza ki ku bikwatagana ne Katonda? Ebyo bitegeeza bwe biti nti kitegeeza nti Katonda yagaba ekyo kyonna Adamu kye yali yeetaaga. Awo oluvannyuma Katonda n'atonda Adamu. Ate Katonda ye teyakyuka. Kakati ekibuuzo, Katonda yali asobola okutonda Adamu ku lunaku olusooka? Bwe kiri, naye ensi yali sinneeteefuteefu okwaniriza Adamu. Kakati Katonda yali asobola okutonda Adamu ku lunaku olwokubiri? Iye, Katonda yatonda Adamu oluvannyuma lw'okutonda buli kintu kyonna Adamu kye yali yeetaaga. Oluvannyuma Katonda ebintu ebyo byonna n'abigaba. Bw'atyo Katonda bw'ali. Mugende mu Yokaana essula ey'omukaaga. Yokaana essula ey'omukaaga. Tugenda kutandika n'olunyiriro olusooka. Yokaana essula 6 olunyiriro olusooka. Ye ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Okunyigirizibwa naye nga osirise. Abaayi mwatuusayo mu Yokaana essula ey'omukaaga olunyiriro olusooka. Enjiri ya Yokaana kye kitabo ekyokubiri mu bitabo byensinga okwagala ennyo mu Bayibuli. Kaakati ekibuuzo awo kye muyinza okumbuza kye kiruwa? Muyinza okuŋŋamba nti kati ekitabo ky'osinga okwagala mu Bayibuli kye kiruwa? Ekyo kye kitabo ekya lubereberye. Yokaana wano essula ey'omukaaga nga tugenda tandika n'olunyiriro olusooka. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'agenda emitala w'ennyanja ey'e Ggaliraaya e Tiberiya. Ekibiina ekinene ne kimugoberera kubanga baalaba obubonero bwe yakola ku balwadde. Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula eyo n'abayigirizwa be. N'okuyitako embaga ey'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka. Awo Yesu n'ayimusa amaaso n'alaba ekibiina ekinene nga kijja gy'ali. N'agamba Firipo nti, tunaagula wa emmere bano gye banaalya tugira tukoma wano? Kristo wano yali mu ddungu. Abasajja 50,000 ne bamugoberera nga kw'otadde abakyala ate era n'abaana abato. N'ayigiriza olunaku lwonna okutuusa ekawungeezi. Abantu bano bonna baali bayala ate baali tebalina byakulya ate baali tebalina na wakugula mmere kubanga baali mu ddungu. Kakati Yesu kwe kugamba Firipo nti, kaakati tunaagula wa ebyokulya abantu bano bafune ekyokulya? Musome olunyiri olw'omukaaga nga mwegendereza nnyo. Bawandiise batya? Ekyamuleetera okwogera bw'atyo, yayogera atyo kumukema ng'amanyi yekka ky'agenda okukola. Tukome wano. Ebyo bibategeeza ki ku nkola za Katonda? Mulidde ebintu bino. Waliwo abasajja 50,000 nga kw'otadde abakyala ate era n'abaana abato. Tebalina byakulya. Bayibuli egamba nti Yesu ye kennyini yali amanyi ky'agenda okukola. Naye kwe kubuuza Firipo nti abantu bano tunaabawa ki ekyokulya? Kubanga newankubadde nga Katonda ye akimanyi bulungi ebyo byateekeddwa okukola ku bulamu bwo, asaanidde asooke akugezese. Kankiddemu. Mulimu kumpulira kandabe abalina ekibuuzo. Katonda alina ekyokuddamu. Katonda akimanyi bulungi engeri gy'agenda okujja mu kizibu ekyo. Naye asaanidde asooke akugezese.
Kakati Yesu n'addamu Firipo ng'agamba nti, tunaagulawa emmere abantu bano bonna bafune ekyokulya? Olunyiro lw'omukaaga bagambye nti, yayogera atyo kumukema ng'amanyi yekka kyagenda okukola. Leka nziremu, Katonda alina ekyokuddamu ku ebyo byonna ebikusoomooza, naye asaanidde asooke akugezese. Katuwulire ekintu ekirala nate ekikwatagana ku mbeera za Katonda. Tukirabye mu lubereberye nti yawaayo ebintu byonna, kakati oluvannyuma n'aleeta Adamu ku ebyo byonna bye yali yatonzeewo. Tukirabye mu Yokaana nti Katonda alina ekyokuddamu, naye asaanidde asooke atugezese. Katugende mu Zabbuli eya 37. Ekyokwega kyaffe kigamba okunyigirizibwa naye ng'osirise. Zabbuli eya 37 tugenda kutandika n'olunyiriri olwokuna. Ndi musanyufu nnyo kubanga ndaba abantu ab'enjawulo mu mmwe nga mugenda maaso n'okuwandiika ebyawandiikibwa bino. Abantu abakola ekyo balina omukisa. Zabbuli eya 37 olunyiriri olwokuna. Mwatuuseeyo? Bwe muba nga mwatuuseeyo musome. Agamba atya? Delight thyself also in the Lord, olugendo lwo luyimusizenga Mukama, era weesigenga oyo, naye anaakutuukirizanga. Kambawe emboozi, naye y'emboozi eyeewuunyisa. Nali mu South Africa nga ndi mu kubuulira, omukyala omuto n'ambuuza nti, gwe pasita, nti nze nandyagadde okujja okubakyalirako mu United States of America, naye ndaba nga kintu kizibu nnyo nze okufuna visa. Kakati nze ne mala ne mubuuza nti ani alina amaanyi? Kakati ambasada alina oba Katonda? Naŋŋamba nti Katonda. Kakati ne mubuuza nti oli mwana wa Katonda? Naŋŋamba nti ye. Ne mugamba nti gwe saba Katonda, omusabe visa, omuwe ensonga mu bulamu bwo, kubanga ye Katonda singa supermarket. Osabe Katonda era omusabe visa. Omugambe nti ayi Mukama, eno nsi yiyo ate njagala kugenda okukyalira ekitundu ekimu ku nsi yo, ng'ekitundu ekyo kiyitibwa United States of America. Ayi Mukama, neetaaga visa. Nga wayiseewo ebbanga lya wiikisi 6 n'ansindikira obubaka ku email. I got a visa. Naŋŋamba nti nafunye visa. Zabbuli eya 37 olunyiriri olwokutaano wagamba watya? Olugendo lwo oluyiringisizanga ku Mukama, era weesigenga oyo, naye anaakutuukirizanga. Go to Psalm 84. Tugende mu Zabbuli ey'ekinaana Psalm 84. Zabbuli ey'ekinaana kaakano ziri ssaawa 1:20. Mwatuuseeyo mu Zabbuli ey'ekinaana tewali muntu wadde n'omu ali mu kuddamu omubuulizi, kale mwebale. Leka tuddemu tusabe. Ayi Kitaffe ow'omu ggulu, sagala kwogera bingi nga sisoose kunoonya ekisa kyo. Ompe ekisa kyo, ate ompe amaanyi bwe ntyo ndyoke njogere mu ngeri esaanidde, mu linnya erya Yesu. Amiina. Zabbuli ey'ekinaana katusome olunyiriri olusooka. Agamba atya? Tikubanga Mukama Katonda gwe musana, era nga ye ngabo yo ekukuuma. Katweyongereyo, agambye atya? Nti Katonda ajja kukuwa ekisa kye. Tewaliwo kintu kyonna ekirungi ky'atagenda kuwa abo abatambulira mu butuukirivu. Katukome wano. Kubanga tewali kintu kyonna ky'atagenda kuwa. Bayibuli egamba nti omuntu bw'afuna omukyala omulungi aba afunye ekintu ekirungi. Kakati mu Zabbuli batugambye nti Katonda talina kintu kirungi ky'atawa abo abatambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Era kati abavubuka abali mu kunoonya abakyala abalungi musabe Katonda. Ate era nammwe abawala abali mu kunoonya abalenzi musabe Katonda, ajja kubawa abo be mwegomba. Oli atagenda kukulekawo, ate oli atave mu kkanisa, oli atakukuba eŋŋuumi. Osabe Katonda, kubanga Katonda talina kirungi ky'atawa abo abatambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Ekibuuzo ekirala ngenda kukibuuza ab'eruuyi luno. Ye kiki kye twayigidde mu lubereberye essula esooka? Oli mu kulwawo. Katonda atuwa buli kye twetaaga, kakati oluvannyuma n'akituleetera mu ngeri gye tusaanidde okukyanirizaamu. Kakati ki kye twayize mu Yokaana essula ey'omukaaga? Katonda alina ekyokuddamu ku buli kusomoozebwa kwonna ffe kwe tuyitamu. Kakati ki kye twayize mu Zabbuli ey'ekinaana olunyiriri olw'12? Ajja kukuwa omutima gwo kye gwegomba. Kakati ki kye twayize mu Zabbuli ey'ekinaana olunyiriri olw'11? Kubanga tewaliwo kintu ekirungi Mukama ky'atawa abo abatambulira mu makubo ge ag'obutuukirivu.
Eka tugende mu kitabo kya Yeremiya essula eya 29. Tuli mu kuyiga empisa za Katonda, ate era ne Yesu mu ngeri endala, ate era ne Mwoyo Mutukuvu. Katugende mu Yeremiya essula eya 29. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kye tubadde tumanye era bwe kityo bwe kiri. Waliwo abantu abatandise okutuukayo mu ngeri ennyangu. Muyina Yeremiya essula 29 olunyiriri lwa 11 bawandiise batya? Kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi. Naye leka tukome wano. Katonda talina kibi kyonna kyalowooleza omuntu yenna yenna. Ate era tusomye nti nze manyi bye ŋŋenda okubakolera bye birowoozo eby'emirembe, egyo mirembe si bibi. Leka tweyongereyo n'olunyiriri okubawa okusuubira okw'enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Katonda ye bulijjo abeera atulowooleza ebirungi. Nze naawe bwe kiri. Kakati ebintu bino byonna leka tubiteeke mu kifo kye kimu. Katugende mu Mako essula ey'e10. Tugenda kutandika n'olunyiriri olwa 46. Mako essula 10 tugenda tandika n'olunyiriri olwa 46. Nedda temusoma, leka tutandikire mu Matayo. Munsonyiwe, leka tusookere wano mu Matayo essula 7. Tujja kukomawo nate mu Mako. Tusooke tugende mu Matayo essula 7 tutandike n'olunyiriri olw'11. Abazadde mwenna kambasabe tusome Matayo essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 11. Obanga mutuuseyo leka tusome. Bayibuli egamba etya? Kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Katugira tukoma wano. Waliwo ekyewuunyisa mu ssuula eno. Yesu ng'ayogera agamba nti kakati wano Yesu agambye nti bwe kiba nga abantu ababi nga basobola okweroboza ekintu ekirungi era ekyo ne bakiwa abaana baabwe, kakati ate olwo ye ku Katonda omulungi kinaabeera kitya? Ekitegeeza wano olunyiriri lugambye nti Katonda amanyi okuwa ebintu ebirungi eri abantu bonna ababeera bamusabye. Muwulire ngambye nti ebintu ebirungi. Bayibuli tegambye nti bye bintu ebirungi. Kakati bintu bimeka eby'ebirungi? Tetubimanyi. Ye Katonda talina kkomo. Kakati ate wo mu Mako yayogera ekintu ekyagala okufaanana na kino, naye ate yo n'ateekayo ekintu eky'enjawulo ekirala ate ekikulu. Mu Luka wano essula 11 olunyiriri lw'13. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti okunyigirizibwa naye nga osirise. Mikwano gyange ono ali mu maaso gange ali mu kwanguwa okulaba ebyawandiikibwa. Mukama yeebale. Luka essula y'e11 olunyiriri lw'13. Mwatuuseewo? Abalina Bayibuli eyatuumibwa nti eya King James leka tusome. Kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirawo ebirungi, talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu abamusaba? Kakati mu Matayo 7 olunyiriri lw'11 tusomyeyo ekintu ekirungi. Mu Luka essula 11 olunyiriri lw'13 tusomyewo Omwoyo Omutukuvu. Naye ate Luka ne Matayo bonna bali mu kwogera ku kintu ekimu Yesu kye yayogerako wano. Mulire nno wano. Matayo ye agambye nti ebintu ebirungi. Kakati ate ye Luka yakola atya okwogera nti Mwoyo Mutukuvu? Wano tulina ebintu bingi ebirungi Katonda by'asobola okutuwa. Matayo ye yayogera nti bye bintu ebirungi, ate ye Luka n'agamba nti ye Mwoyo Mutukuvu. Kakati ye Luka ayogera atya ku kintu kino ekirungi? Ye Luka yayogera ekintu kino ekirungi Katonda ky'asobola okutuwa, era nga kye kimaliriza bino ebigambo nga ye Mwoyo Omutukuvu. Mugambe nti amiina. Kanziremu njogere. Katonda ow'amaanyi alina ekirabo eky'amaanyi ky'asobola okukuwa ng'era ye Mwoyo Mutukuvu, kubanga ye Mwoyo Mutukuvu ye mukulembeze wa buli kintu kyonna gwe ky'osobola okusaba. Mwoyo Mutukuvu yagaba ebirabo mu kkanisa. Mwoyo Mutukuvu yatusobozesa ffe okuwangula ekibi, era Mwoyo Mutukuvu yatukakasa ffe ekibi. Era Mwoyo Mutukuvu yatuukiriza ekigambo kya Kristo eri ffe, era Mwoyo Mutukuvu yatuwa amaanyi okuwangula ekibi. Mbategeeza nti Mwoyo Mutukuvu kye kirabo eky'amaanyi eky'enkizo Katonda ky'asobola okutuwa.
naye ate tumaze okuyiga enneeyisa za Katonda. Wonna eno mu lubereberye twakirabye nga Katonda agaba ebintu byonna, ate mu Yokaana ne tukiraba nti bulijjo Katonda abeera alina ekyokuddamu, naye ate nga alina okusooka okutugezesa. Ate mu Zabbuli twakirabye nti atuwa ebyo emitima gyaffe gye bibeera gyagala. Ate mu Zabbuli twakirabye nti talina kintu ekirungi ky'atatuwa ffe. Era ne mu Yeremiya twakirabye nti ye Katonda bulijjo abeera atulowooleza ebyo ebirungi. Mu Matayo era ne mu Luka tukirabye nti Katonda ye amanyi okuwa abantu ebintu ebirungi. Bwe bibanga ebintu ebyo byonna bye njogeddeko ge mazima, mwogere nti amiina. Kakati muleke tugende mu Mako essula ey'ekkumi. Leka tusome nga tutandika n'olunyiriri olwa 46. Ziri ssaawa 1:28. Nja kubata nga ssaawa 2 tezinaba kuwera. Saagala mulowooze obubi. Nayogedde Luka essula ey'ekkumi nga tugenda tandika n'olunyiriri olwa 46. Bwe munaamala okutuukayo mugambe nti amiina. Muli beeteefuteefu okusoma? Mugira mulindako. Leka nsooke nsabe. Ayi Mukama, era yongera okubeera awamu nange. Kino njogera mazima mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kakati leka tusome. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yali nga yakava e Yeriko n'abayigirizwa be, era n'abantu abalala bangi, n'asanga omwana wa Timaayo eyali ayitibwa Battimaayo, eyali omuzibe, bw'atyo n'amusanga ng'atudde emabbali g'ekkubo. Bwe yawulira nti Yesu ow'e Nazaaleesi yagenda okuyitawo, bw'atyo n'akaaba ng'agamba nti, omwana wa Dawudi, onsaasire. Leka tukome wano. Kaakati wano kitegeeza ki? Nti nsonyiwa. Kiringa ekigamba nti omponye. Kakati yali alina kizibu ki? Ono yali muzibe. Kakati wano ye kwe kugamba nti onsaasire. Katweyongereyo n'olunyiriri oluddirira. Abantu bangi ne bamugaana nga bamugamba nti asirike, naye ye ne yeeyongerayo n'okuleekaana ng'agamba nti omwana wa Dawudi onsaasire. Leka mbabulire ekyama ekimu ku byama bya Katonda. Okukaaba nga osaba Katonda okusonyiwa. Ekintu ng'ekyo Katonda ye kennyini yaba asobola okukiddamu. Kukaaba okwannamaddala nga osaba ekisonyiwo. Bayibuli egamba nti ye Katonda ki omulala alinga ggwe asobola okusonyiwa abantu okwonoona kwabwe, era n'abasonyiwa obutali butuukirivu bwabwe, n'asonyiwa ebibi byabwe eby'ekika kyabwe. Tabeera na kiruyi kye emirembe gyonna, kubanga ye atera okwagala okusonyiwa. Katonda ayagala okusonyiwa. Kakati awo Battimaayo n'ayogera nti, nkwegayiridde onsaasire. Olunyiriri olwa 49. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka akuyita. Naye n'asula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Mukome wano. Kristo yali ava e Yeriko. Yali ali wamu n'abayigirizwa be, era n'abantu bangi baali bamugoberedde. Battimaayo n'akitegeera nga Katonda Yesu Kristo nga ayitawo, era nga gwe mukisa gwokka gwe yali alina. Bwe yamala n'akaaba, n'agamba nti onsaasire. Yesu ne yeeyongerayo ye n'atambula, era n'addamu n'akaaba. Kambabulira ekintu nze kye mmanyi ku Katonda. Waliwo abantu abakkiriza ekintu ne bagamba nti nsonga lwaki nze nnyinza okusaba ku Katonda. Akimanyi bulungi ebyo byonna bye neetaaga. Yesu yasaba Katonda. Bebbulaniya 5 olunyiriri olw'omusanvu era n'olw'omunaana agamba nti yasaba ng'akaaba era nga akuba n'emizira. Ensonga emu lwaki essala zaffe olumu teziddibwamu kwe kuba nti ffe tetweyongerayo na kukaabira Katonda. Olumu Katonda n'akiraba nti tetuli bamalirivu ku ekyo kye twagala. Bwe obanga osaba weeyongereyo okugenda maaso n'okukaabira Katonda okutuusa Yesu mu lwana eno mu lunyiriri olwa 49 Yesu bw'anaayimirira. Kakati awo oluvannyuma n'ajja mu maaso ga Yesu. Olunyiriri olwa 51 musomere wamu nange. Yesu n'addamu n'amugamba nti oyagala nkukole ntya? Muwulire bino. Bwe biti we byogera wano mu Bayibuli ey'Oluzungu. Yesu n'amugamba nti oyagala nkukole ntya? Bino ebigambo njagala mubiteeke mu Lungereza olwa bulijjo. Kakati wano muyinza kwogera mutya? Oyagala ki? Nti oyagala ki? Ekibuuzo, singa Yesu oba katugambe Katonda singa jjajja oli ekiro kino n'ajja ewuwo n'akubuuza nti oyagala ki? Kakati gweoyinza kumuddamu otya? Oyinza okugamba nti leka ngende mala okukisabira? Ye singa Katonda ajja gy'oli n'akubuuza nti ki ky'oyagala,
oba nti oyagala ki? Mu kiseera kino nga Batimaayo akaaba mu maaso ga Katonda, Yesu eyatonda eggulu n'ensi era na buli kintu kyonna, omusajja ono ng'azze, Yesu n'amwetegereza n'amugamba nti oyagala ki? Nti lwaki ompita? N'amuddamu nti, Omuyigiriza, njagala okulaba. Mu kiseera ekyo bw'atyo n'azibuka n'agoberera Yesu mu kkubo. Mukimanyi Bayibuli yagamba nti, awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera. Kaakati abantu bangi tebagamba Katonda ebintu bye beetaaga, wabula bo kye bakola, ye ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Banyigirizibwa naye ate ne basirika. Tebabuulira Katonda. Waliwo omukyala omu, wayisewo emyaka 10 omukyala ono nga mufumbo. Kakati agenze okufa nga tanafuna zadde. Bibuulire Katonda. Waliwo omuntu omulala, musawo yamuwa amawulire amabi, n'amugamba nti mulwadde. Bibuulire Katonda. Osigazza abaana 3, kitaabwe yakulekawo oba oliawo nga yafa. Toyina ngeri yonna gy'ogenda kubalabirira. Bibuulire Katonda. Olina omwana omuto, alina emyaka 16, naye ate atambula mu mikwano emibi, ate yatandika n'okukozesa ebiragalalagala. Bibuulire Katonda. Olina omukyala oba omwami alabika nga si mukkiriza. Bibuulire Katonda. Toyina mulimu, ate olina okusasula ebisale. Omwana ali mu ssomero lya Kikristaayo, naye beetaaga ssente. Bibuulire Katonda. Togezaako mwogere n'ebigambo, togezaako okunyigirizibwa naye ate ng'osirise. Katonda ye Katonda ayagala abantu aboogera. Kakati butya bwe yatonda ekitangaala, yagamba nti wabeewo ekitangaala. Katonda ayagala okwogera. Musa yawandiika amateeka emirundi emeka, naye yayogera emirundi emeka? Yayogera emirundi 2, naye yabeeranga ayogera mu biseera bye byonna eby'okutonda. Yayogeranga. Naawe yogera ne Katonda, mugambe. Kakati awo Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, oyagala nkukole ntya? Oyagala ki? Ebyo bwe tutyo bwe tubiyita, era bwe mubiyita wano mu Filippine, eringa kyeke ewandikiddwako ekintu. Ye mumanyi kyeke etawandikiddwako kintu bwe kitegeeza? Eno kyeke weesayiningi w'omuntu nga kuliko ssente zo, naye nga teyateekako ssente ez'okubeerako. Kakati gwe asaanidde okujjuzaako essente zo, omuwendo gw'essente zonna z'oyagala. Bw'abanga Pulezidenti Rodrigo yakuwa kyeke naye nga tekuwandiseeko kintu kyonna, naye nga kuliko siginica ye, kuwandikiddwako wansi nti eno kyeke eviridde ddala mu banka ya Filippine. Kakati awo oluvannyuma ye n'akugamba nti jjuzaamu omuwendo gwa ssente. Kakati gwe oyinza okuteekamu emitwalo 20. Ekyo si bukkiriza. Ekyakuweeseza kyeke eno kyabadde kiraga nti ye akufaako nnyo era yabadde akwesiga nnyo. Ye Katonda yabwa ono omuzibe w'amaaso, yamuwa kyeke okutawandikiddwako kintu kyonna. Kakati ye bwe yamala n'ajjuzaako ebyo byonna bye yali ayagala. Nti njagala kulaba. Nina ekibuuzo eri mmwe mu kiseera kino. Mukama ali mu kukubuuza nti gw'oyagala ki? Go to Nehemiah. Katugende mu kitabo kya Nekemiya, essula ey'okubiri. Nehemiah chapter 2. We'll read from verse 1. Nekemiya essula ey'okubiri, tugenda kutandika n'olunyiro olusooka. Kiyinza okuba nga kibadde kizibu mmwe okufuna Nekemiya, mugende mu Zabbuli nate muddirire emabega katono nnyo. Ojja kudda mu Yobu ate odde ku Eseza ate awo otuuke ku Nekemiya. Nekemiya mumulabye essula ey'okubiri olunyiro olusooka. Nate era ngenda kusaba Katonda w'omu ggulu ateeke ebigambo bye mu kamwa kange. Ye kaakano mulabye Nekemiya essula ey'okubiri olunyiro olusooka, awandiise n'agamba atya? Awo olwatuuka mu
Nisaani mu mwaka ogw'amakumi ogwa Alutagizerugizi omwenge bwe gwali guli mu maaso ge, ne nsitula omwenge ne nguwa kabaka, era obwedda bwonna nga sinakuwaliranga mu maaso ge. Leka nsooke nkome wano tusooke tunnyonnyole bino. Nekemiya yali ayina omulimu ogw'amaanyi ennyo ddala. Abamu wano muyina emirimu, abamu muli basomesa, abalala muli basawo, abalala muli bannamateeka. Ne Nekemiya omulimu gwe, kati musooke muwulire bino, omulimu gwe gwali gwa kusooka kuloza ku nvinnyo, nga gwali gwa kusooka kuloza ku mwenge nga kabaka tanaba kugulozaako. Kakati mu kiseera singa omwenge guno gwabanga gulimu obutwa nga kabaka yali tajja kugunywako. Guno gwali mulimu ogwewuunyisa ennyo, ate yali tasaanidde kujjanga mu maaso ga kabaka nga munyiivu. Kino kyalaganga nti kiyinzika okuba nga waliwo ekintu ekibi ekiri mu mwenge guno. Kakati Nekemiya kwe kwogera nti bulijjo mbadde nga sibeera na nnaku mu maaso ga kabaka. Kakati awo kabaka kwe kumubuuza nti kiki ekikuleetedde okulaga obuyinike ate nga toli mulwadde? Kino tekireeteddwa kintu kirala kyonna okuggyako ennyiike eri mu mutima gwange. Bwe nakiwulira ekyo ne nnakuwala nnyo. Wano leka tusome olunyiriri olwokusatu. Ne ŋŋamba kabaka nti kabaka abe omulamu emirembe gyonna. Kiki ekyandindobedde amaaso gange obutanakuwala ekibuga, ekifo eky'amalaalo g'abajjajjange nga kizisse, n'emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro. Nekemiya yagamba kabaka nti ayi kabaka, nawulira nti ffe mu kika kyaffe, mu kika ky'abajjajjange, mujjukire nti wano Nekemiya yali ali mu buwaŋŋanguse, yali tali Yerusaalemi. Kakati wano yawulira ebyabeera e Yerusaalemi. Kakati awo n'agamba nti nina ennyiike. Kino kifaanaganyizibwa n'okubeera nga oli mu United States of America. Kakati gwe n'owulira nti okubulumbuka kw'ettaka kwamazeewo ekibuga kyonna ekya Manila, kiyinza okuleetera omutima gwo okweraliikirira ennyo. Kakati bino Nekemiya naye yabiwuliriza. Waneeno ku lunyiriri olwokuna, njagala musome luno lunyiriri olwokuna naye nga mwegendereza nnyo. Awo kabaka n'aŋŋamba nti weegayirira ki? Bwekityo bwe kiri, waliwo ky'onsaba. Ye kakano kino kifaanaganyizibwa n'okwogera nti kakati oyagala nkukolere ki? Kino ekigambo ekigamba nti waliwo ky'onsaba mu luzungu luno olwaleero kiringa ekigamba nti kakati oyagala ki? Kakati tuyina bakabaka babiri ababuuza ekitonde omuntu nti oyagala ki? Kakati ye Yesu ye kabaka w'abakabaka, munziremu mu mangu ddala. Iye bwe kiri, yali Katonda ate n'afuuka omuntu. Waneeno Katonda yali ali mu kubuuza omuntu nti oyagala ki? Era naffe tuyina kabaka wano ow'amaanyi. Mu kiseera ekyo yali ali mu kubuuza Nekemiya nti kakati oyagala ki? Kakati mukimanyi bulungi nga kabaka yamuwa n'ebyo ebisinga ku bye yali ayagala. Ebulayo eddakiika 20. Nina ekibuuzo kye njagala okubabuuza. Njagala mukkirize mu kiro kino nti Yesu nga bwe yali jjo era ne leero era ne mu biseera byonna ali mu kukubuuza nti mu kiseera kino oyagala ki? Bino si byakuzannya. Leka tusabe. Ayi Kitange, mu kiseera kino nga ndi mu kumaliriza, leka mwoyo wo akyalire buli ssekinnoomu ebyo bye nsabye era nga negayira mu linnya lya Yesu. Amiina. Kakati mu kiseera kino nga nze nyimiriddewo mu kifo kya Kristo, njagala okubabuuza bino ebigambo Yesu bye yabuuza ono musajja. Omuntu ali mu luuyi luno, oyagala ki? Yesu ki ky'ayinza okukukolera? Njagala mumbuulire. Wanika omukono gwo onziremu. Kambaleke mugira mulowooza. Yambusa omukono gwo bw'omala ombuulire. Ngenda kukoma. Kakati mbuulira. Oyagala Yesu ayambe abaana bo, bwe batyo balyoke bamalirize emisomo gyabwe. Ekyo kirungi nnyo kubanga Bayibuli etugamba nti Yesu yayongera amagezi era n'okutegeera. Weebale nnyo. Ne mu kubabuuza ekibuuzo eky'enkizo, Katonda ali mu kubabuuza nti kakati gwe oyagala nkukolere ki? Nga kabaka wano we yagamba Nekemiya nti oyagala ki? Omuntu omu mu luuyi lweno. We tunamala tujja kusaba. Mwannyinaffe. Oyagala okumaliriza emisomo gyo mu myaka 4 gyokka. Kituufu. Ekyo ky'oli mu kusaba Yesu. Weebale nnyo. Omulala.
I want God to give me a wisdom as a virtuous woman of Proverbs 31:10-31. aha kyekyo aha weebale nnyo mukama akuwa omukisa ali mu kusaba amagezi omulala yesu ali mu kukubuuza nti oyagala ki waliwo omulala kubali ebweru ayinza okuwanika omukono gwe kakati oyagala ki bwe tunaamaliriza tujja kusaba tusabire ebyetaago by'abantu mu maaso ga Katonda waliwo omulala aha waliwo omulala wuuyo w'oluganda I want a heart and a character like Christ our Savior. aha kituufu ekyo weegomba okubeera n'empisa za Kristo aha yambusa omukono mu maaso g'abantu ba Katonda omuntu omulala kakati gwe oyagala ki mubuulire aha tubuulire mu luuyi luno ku luuyi luno nammwe ngenda kubatuukako awo omuntu omulala mwannyinaffe aha nti ayagala Katonda akulembere enteekateeka z'obulokozi bwe aha kituufu ne Ellen G. White yakikkaatiriza n'agamba nti buli muntu yenna alina omulimu Katonda gwe yamuyitira okukola era n'obuvunaanyizibwa bw'asaanidde okutuukiriza mwannyinaffe naawe I have so many to tell to God, but one, as for now, I want God to. oyagala Katonda awonye maama wo ekyo tokisabye ku bubwo nga ggwe naye ku bwa mukwano gwo kiringa kino kabaka Sulemaani kye yasaba mu maaso ga Katonda aha bimbuulire tewali buzibu ayagala Katonda amuyigirize okubeera omuwala atya Katonda mu Befeso essula y'omukaaga olunyiriri olusooka baawandika ne bagamba nti abaana abato muwulirize abazadde bammwe mu Mukama waffe Mukama akuwe omukisa bazadde bo bajja kusanyuka mu Luka essula eya-51 Yesu ng'agenze e Nazaaleesi ate yali kyakulabirako ku bazadde kubanga yabasangamu ekitiibwa ate yali Katonda omuntu omulala naawe mujjukire bulungi nti wano Kristo ali mu kubabuuza nti oyagala nkukolere ntya I want God's will to be fulfilled in my life. bwe kiri ayagala nti obulokozi bwa Katonda bujjuzibwe munda mu mutima gwe omuntu omulala wali eri emabega nsigaza ekiseera kitono ddala I want God to help me set up the wellness center in Palawan so that I can help more people. oyagala kuteekawo ekibiina ekiyamba abantu mu Palawan bw'atyo bw'agambye ate omuntu omulala kakati gwe oyagala Katonda kukolere ki Yes, I want God to heal me. oyagala Katonda akuwonye ye bwe kiri mu Zabbuli ey'ekikumi-mu-esatu olunyiriri olwokusatu oyo yasonyiwa ebyabo bonna abataali batuukirivu era n'awonya n'endwadde zo zonna mu Kuva essula 15 olunyiriri olw'ekumi-n'omukaaga ndi Katonda akuwonya omuntu omulala kakati gwe oyagala Katonda kukolere ki kiyinzika okuba nga waliyo omuntu ajja naye ng'avudde eri wabweru muntu ki omulala kyekibuuzo ekivudde eri Yesu. The question is from Jesus, what do you want? I want God to heal me and to help my children to behave. oyagala Katonda okukuwonya era n'okuyamba abaana bo bwe batyo babeere nga bampisa waliwo omulala waneeno mu maaso gange mukimanye nti bino ebintu nsonga nkulu nnyo oyagala ki I want God to one family, whole family is believed Jesus. You want? Whole family is one. kituufu ekyo oyagala ab'ekika kyo bonna babeere nga bagoberera Yesu weebale nnyo waliwo omulala wali eri emabega tuli mu kukomeekereza I pray to God that He could grant me His wisdom so that I could help more people. Amiina. Ali mu kusaba nti afune amagezi aga Yesu Kristo. Bwe tutyo tugenda kuyimirira. Tugenda kuyimbayo ekitundu kimu eky'oluyimba awo oluvannyuma Yesu agulumizibwe olw'ebyo bye yakola. Ate awo oluvannyuma tujja kusaba. Leka ffenna tuyimirire.
Mwenna nga muli bakakkamu munoonye engeri ey'okufukamira, naye bwe kiba nga kisoboka, bwe kiba nga gwe oyinamu obuzibu bwonna mu mubiri, tekiyinamu buzibu bwonna, gwe tofukamira. Naye bwe kiba nga kisoboka nga tekijja kukunyiga nnyo, mufukamire awamu nange. Kitaffe ali mu ggulu, tuzze mu maaso go era nga tufukamidde. Ayi Mukama atwagala, twenenyezza ebyo byonna bye twakola. Tewali kintu kyonna kye twali tubuliddwa mu maaso go. Ayi Kitaffe, twakuleka ne tugenda ewala naawe, Ayi Mukama. Twakuleka, Ayi Mukama, ne tugenda ewala okuva gy'oli. Twakola ebibi emirundi mingi, naye ate ggwe oli Katonda alwawo okusunguwala, oli mukakkamu, tolina muntu wadde n'omu gw'oyagala azikirire. Kitaffe, nga tufukamidde, ndi mu kulowooza ku bigambo ebiri mu Matayo essula ey'e11 ebyayogerwa ne Yesu Kristo ku lunyiriri olwa 28 we yagambira nti, mujje gye ndi, kaakano tuzze mu maaso go, nga twegayiira mu kiro nga kino, nga tukusaba mu kiro nga kino, kubanga tukimanyi nti kubanga watutuma nti ffe tujje gy'oli. Kitaffe, kaakano tukusaba nti otusonyiwe, Ayi Mukama, ebyo byonna bye twakola mu maaso go, otusonyiwe, Ayi Mukama. Ate olw'ekisa kye ekingi, otuteeke mu mitima gyaffe, ate era otuyigirize mu mitima gyaffe okuba nga tukyawa ekibi, ate era n'okwagala okukola ebyo eby'amazima. Tukwebaza, Ayi Mukama, kubanga owulidde okusaba kwaffe. Yesu yabuuza omuzibe w'amaaso n'agamba nti, oyagala ki? Ate Kitange, nga bwe wali ejjo ne leero era n'emirembe gyonna, bw'otyo bw'ogenda okubeera. Ate era n'eyo gy'oli mu ggulu mu kiseera nga kino oli mu kutubuuza nti, mwagala ki? Kaakano laba nga Kitange, twamaze okwogera byonna. Abamu mu ffe baagala obulamu obulungi, abamu baagala ebyo eby'okubabeesaawo, abalala baagala obugagga obw'okubajja mu bwavu, ate era nga twagala obumu mu maka gaffe. Twagala amaka gaffe okuba nga gawonyezebwa, twagala okubeera n'amagezi, twagala obukulembeze bwo, twetaaga obukuumi bwo. Ayi Kitaffe, ebintu eby'enjawulo ebyayogeddwako wano bireetebwe mu maaso go, kubanga ng'ekibuuzo kye wabuuza omusajja ono eyali omuzibe w'amaaso, kye kibuuzo ky'oli mu kutubuuza naffe kaakano, ng'otugamba nti kaakano mmwe mwagala ki? Abantu bangi waneeno mu ffe bali mu kwagala okufuna okubeerawo okwo. Ayi Kitaffe, nga biyise mu linnya egganze lya mukwano gwaffe Yesu Kristo, wabuuza omusajja ono omuzibe w'amaaso n'omugamba nti, era naffe bw'otyo bw'oba otugamba otutunuulire n'eriiso lyo ery'ekisa, ate nga biyise mu mutima gwo omulungi, otandike okuddamu ebibuuzo byaffe, otuddemu kubanga tukyegomba. Bwe tutyo tulyoke tutegeerere ddala nga gwe Katonda wekka agaba emikisa. Ayi Kitaffe, otusembeze okumpi naawe, ate era naffe tubeere awo bw'oli, otuteeke mu mikono gyo, Ayi Kitange, kubanga mu maaso go kye kifo ekirungi ennyo. Tukwebaziza olw'ebintu ebirungi bino byonna. Tukwebaziza olw'ekibuuzo ekirungi kye watubuuzizza, ng'otubuuza nti mwagala ki? Kakati otuyambe, Ayi Mukama, bulijjo tukugambenga okutuusa nga essala zaffe zonna okutuusa ekiseera nga okusaba kwaffe kuddiddwamu. Weebale nnyo olwa Bayibuli, weebale nnyo olw'amazima, weebale nnyo olw'olukuŋŋaana olutukuvu ag'omu kiro nga kino. Otukuume okututuusa mu maka gaffe, otutwale mu mirembe mu kiseera bwe tunaaba nga tuvudde wano. Tukkirize nti Kitaffe awulidde era ng'agenda okuddamu ebyo byonna bye twetaaga. Tusabye essaala eno nga tubiisizza mu linnya egganze lya mukwano gwaffe Yesu Kristo. Leka abantu ba Katonda bonna baddemu nga bagamba nti amiina, amiina.